Dagala Mumbeo enyinyi naye shidi style bwayimba collabo ahimba bwayimba yeka Shafiki mfunia kaimba kabaita ai aka gravity omuntu jine shidi style bakaita ai kafuni esate second bwayimba yeka nebifa collabo bitamu kwa gamba tabita munyo na ebinyuma okitegera binyuma tabita muna ebikola ki Kuna tumusabu nati biri chanambira soto mukaga akagenda kulango ita anti muziki ko ya musambu 18 engato chikwasa kanyamagiza yote tungena kwa yogera manya bya bulijjo mutumanyi betukola naho mumanyi buli kimu kimanya ekitukwatako mutumanyi in and out okitegedde watutegera kakati nomune kuna tumusabu noti biri chanambiri asatu mu mukaga kwagenda okuberanga ate oyita mu magezi rwambulize ko nga babiri basatu abantu baganda mugamba mutya abantu abali ekibuye abantu abali eri ekabwo mbabuzi oba bati bayitayo mwabeyo abeyo batumideko ne kasese ntinda nsambya mwena mikwana bekabalagala sibera alidde mwebale kubera kwa ku muzika bya Soul Vision every single Monday kutika down na Rocktown musumbaga siniga abizayo yatanise dokwaja mu counseling akulaba one on one choba kola again mpaka empire of taxes kuleta ekawala ku revival Christian Church go connecta mugambe envula mukuchamka pastor iga aja kuberanga akulaga obulamba olabike ingojja munange osumulure jangu ne maski amateka gagobererwa bwe bagamba nti sanitizing engalo sanitizing bwe bagamba nti zinabire wano zinabe bwe bagamba nti mita 5 oba 10 zoba okola ki tokola nsobi kintu kiyita mu mateeka birambulukufu nnyo Shafiki ka ai njagala mulabe kye bayita shidi style mu kye bayita collaborations akaina sabula tugende shidi style ne gravity omutuju ne munange yakwata video yote yababonya teyabona kakala ke kamu bombi banoga baba tabula kwa gamba katonda yabatabula n'abalunga n'abazawali hello waji mkwano ndi bulungi majo gambotya Yes, sebo. Banange tuli mu mala bamwe bale kunyirira. Alhamdulillah. Banange wabula yogenda ku nsonga ya shidi style banange weri nyoyo collabo zoze sama. Okitegedde. Naye singo yenonye ate sinyo kubalo yayanjulo bendongo najivako mukazi yawasa ndowooza. Omukazi yamuwasa. Naye byogera. Kalo gena kunkubira akayimba kaba bitusi soldiers. Kansabe Shafiki akafune kubanga ba bitusi. Wanji? Hello. Wanji mkwano. Kalo jebale. Kale baby nawe jebale. Zalanda be. Nalongo. Wanji? Nsaba kayimba. Kayimba kinalongo. Njagala aka edikenzo. Ndagamba atya. Tuyagale nsitene mazamu. Okitegedde nalongo. Hello. Embosera yange. Wase. Ogamba kino omutolo. Tuli kiria. Nze kaliba timu liko boss. Aha, kaliba. Wazayo wali to boss ne kaliba ngoyagala nnyo sente. Henry Katamba teyasasudde bulungi. Bibi wange kale ndo Katamba ngamba oluuso. Kale bajja kwogera ebigambo ebyo. Kale mukwano bamulizeeko. Nze kaliba nkwagala nnyo. Nange nkwagala nnyo. Adduse n'okudduka kaliba. Olaba kaliba yeekyanga. Kaliba amuwa ssente gwagenda naye. Abakubi b'amasimu bazanyisa. Kati danka nirinako manager Roger lwatalibawa. Abanairo talenti ojja kumbulira ku Spice Diana. Kati kansirika ebyomungi tabitottorwa. Ello era nsirise. Karo. Wanji. Webale kuweereza. Kale mukwano webale kulaba. Ono Eme Nateese. Emma. Wanji. Oluyimba lwe lumu. Mundaawo kanyumira mu bigambo. Lwaki. Wanji. Kalo nawe okimanya abo bayimbi beggwanga be bayimbi abaliko. Be balikala sinnagaana.
nanti mundao tebannakaleeta eno kabwana akaleeta kajjazanyibwa kale tewali tabbuka nkaweerezeeko iye mukwano waliwo omuyimbi Simon Garrix akwagala nnyo Benson Pro ambassador bituzira ziri shoja iye mukwano promota mwagala nnyo ne Wizard kale mukwano butereko balekwera nga kwoli ku mukutu leero luno hello nenkubulire kitoko w'omutuntu akuba ow'omutuntu ye yasukka naye ng'oli wadda kibukunga sabula embaga Lydia Jasmine ngawelezako abaana bonna bali mu ttiimu embosera kabanyumire kubanga mujja kunzita nange kawelezaako the one and only Mr. M baby ojja kunzita naye ate bw'ojja kunzita mu many styles ze nkyanoonya singa weleza bali mu ttiimu yange okunoonya njanoonya kwegambwe abawala abasalawo naye mukama katonda wange nze byendabiddeku ebyesi ndabye bingi byendabye byabakulu nze ndi kito lwakugejja Aisha Naluija. Happy birthday to you, baby girl. May you blow 1,000 more candles. Bako katono. Tukwagaliza bisinga. Tukwagaliza birungi byerere. Aisha Naluija. Ye Aisha Kalondozi. Ye Aisha Kalondozi wa IBS Vision. Wali ali mujakaka uwo. CEO Aisha Foundation. Echifananyi siri Uganda. Byonna happy birthday to you. Twagala weyongero kula buli mwaka ogujja. Buli mwaka oguyitawo. Weyongero kula. Atenga bwa achievinga ebintu bingi nnyo buli kye weetaaga mu bulamu bwo. Happy birthday to you Mama Gabriela omubwati mukyala w'abengeye omubwati bannange omubwati okitegedde Mama Kali omubwati gwe twasigaza omubwati nze gwe neesiga bwati yoyo Aisha Naluija naye nga happy birthday to you tukwagaliza bisinga okitegedde naye somuyimbiramu akayimba gw'olina eddoboozi Happy birthday to ya Aisha. Happy birthday to you. Erega bwetu kya bibaga tutagenda kukyusa atulira obuyimba bubiri bwetugenda okubeera nga tuyisaawo kwe kulina kapalaso akagamba happy birthday to you obuyimba busatu azena tatubeere nga tukyusaamu tubeere nga tukomawo n'omuziki kuyo segment yaffe ey'okubiri naye wano bitegeera tugira mu bwetu kina tukomyawo nga ka design kakyuse kwegamba nga ffenna tunanye bunanyi nga kasukaali keeko naye tukomawo ne stories nnyingi nnyo ez'enjawulo bana tusanywa naffe okubeera abalungi twakyesangamu bekirumye bana munatusonyiwa muli balungi beeyogeza musimanyi kikaro musimanyi kyeraga musimanyi sikirungi simanyi kalekyo mujjatya bw'obeera nga gwenza oyinza obuteeraga sabula embaga Shafiika era ate tukomewo tovaawo ngati bakaaba bani basasha gwe sasha nkubulire sasha omulaba ewa shonga ali bwati ali mukube sawa yonna adde wa big eye taina jadda nga lwaki tadda mugendeza abakazi abakaabakaaba the legs of gwokaba inze nalumu bakubuza still in control room omukulu Shafiika akyaliyo then ate behind the camera we're having the main girl gobaita Malaika wamu ne Gloria bakikwasaganya mu magezi fene tubeerawo okubeera nga tukusoosowaliza ensonga atulidemu kusaba repeat it kusaba rewind it akyuse muwandiisi alekerawo okwewandikira bigenda tukeseranga nga bifaanagana ya ate nga music we mulungi nnyo so asobola okuwaako ku mulala n'akolaki nagezagezaako kakati nno munnange Ministry of Health leero waliwo ebintu ebyogeddwa nga bagamba nti bo tebawanga ku bad black yadde 10 kati sente yazijjeewa simanyi
ndowooza ensonga nga zino totagozibuuza ku bbalamu era na clarifying ensonga twalabye bad black nga ina kibox wekiti nga ali wali yejjaga nga happiness is killing her naye kati essaawa zino agafubutuka munkobo bo tebannamuwa yadde ku 10 zavudde wa ati nange kyenneebuuza bad black akasente yakajjeewa oba balamu yayiyizaawo ne bakola ki omanyi balamu musajja muyiiya kalwe ne sente tuzirabe tulabye just box eri wrapped naye bannange nengamba ebintu bino byetaagamu omukono ogw'amaanyi gunoonye mukwano ojja fiirawo naye nga munange ez'ensonga zigambibwa ziri mu nkuubo mbu bad black teyafuna yadde 10 simanyi what happened oba kyekyaliwo naye bw'aba yakola yali agwana okufuna akasente bw'aba yakola bamusasula right naye ate bwe bavaayo ate ne batugaba bamuwadde ate kati tebamuwadde ate kyekiriwa ekituufu kyekiriwa bannange abo nabo bali awo kwegamba simanyi ki kigenda mu maaso okitegeera we didn't give bad black a single coin. Ministry of Health denies the Ministry of Health has revealed how it didn't participate in the payment of socialite bad black okitegedde this is after the queen of Sumbi vendors bad black real name Zishanita Namuyimbwa issued an intentional to sue notice to the health ministry and its partners for obutamusasula mubitegera benne ebyalo. However, bad black managed to win the battle as the NRM party through the party diehards managed to clear her shillings $5,500 the data by okay era bo ne balaga nti sente bakoze ki bazimuwadde mu nkukutu siwe kubanga ministry we bayine gamba nti terina kye cause ate ministry yino yawandise ne gamba I can't comment on the money given to Namuyimbwa Shanita aka Bad Black because we did not participate in paying her. It couldn't be proper for us to pay someone we do not have a contract with. I however learned from social media that friends of the NRM had given her the money, said Dr. Dana Atwine. Dr. Dana Atwine ensonga eri bweti nti abawagizi ba NRM beba kutesene ne basasulani bebe sonde okitegeera ngani abakuliramu era balamu ate kati tugambe tutya ne basasulani basasula gundi omusawo bwatyo ensonga omusawo bwazogede naye all in all ebyo nga bikyali awo oluno lwadonizala ne big eye lunagwa rujja kugwa teri nalabye lwetabyemu full figure naye banaye kikazi ekyo naye full figure on this time round namwagadde omanyika nkuleka kintu kimu boba wakeera tokera nkumacha nozaala mu musajja n'omuvoola omanyi lwaki tekiba kirungi at the end of the day teso akyuka nti yetata w'abaana bo tekisobola kukyuka ne bwokola ki enjuba ne bwetambula neva wano nedde eno okitegeera bwokera kumacha nozaala mu musajja mama mwine ekibagatta ekisinga ffe n'ab'empeta okitegeera yeki ayingira ngani nge yaliyo nga Donizera akwana big eye yaliyo nga amukwana ate fulufika tamala tatera kulimba yaliyo nga bamukwana then so what nga bakwana big eye era fulufika musonga za yogede yatutegezeza nti Donizera yevulunza abayimbi ku kyalo Uganda abayitirivu yevulunga abaana b'abanne kiringa gwa kubaino gamba simanyinga lwaki yodaganga nengondo ne simanyi lwaki obeegaddanga abaana biba binkwatako nze nga bayimbi nze nga mulamu w'abayimbi binkwatako bannange yesakulwamu nokata sana fulifiga bannange naye nga budage fulufiga ye yavude ensonga ezo n'azogerako era n'agamba Donizera asirikire gyali ekitabadde kibi olw'ensonga nti omusajja oba wamuzaalamu era nga bwe nakyogedde oba wamuzaalamu kale wadde ne fulufiga twamulaba nga avuma gwe yazaalamu bajjo kaakati naye nalumuto tudde tekyandibadde kibi okitegeera tekyandibadde kirungi keera kumakya novoola musajja gwe wakola ki gwe wazaalamu kubanga mwenna mwemanyi we mwakula big eye amanyi yakuyisa bubi omuvuma bwaba yakuyisa bubi omuvuma ekyo kikingana nze omuwalabulanga yampisa bubi somewhere Donizera is right okuvuma is right tata w'omwana we bulungi nnyo kati olagenda kuza omwana nga mugamba nti tata kyo kisiru kati omwana ate ekyo kyamaanyi nnyo abaana ffe tubategerera omuntu uza wali erino nga tata we ali bwati ne bwati omuteeka ng'onnyonnyola omwana ezo ensonga eza
mwe ne taata we bambi mbasaasidde abazaala muyina ennaku abazaala mu bakazi bannange ekyo balanga mbagamba baganange mbegayiridde nga tonna bakuzaala mu mukazi soko genda otunuulye waabwe olabe omukazi ono bamukuza batya ali atya babasajja babakuza babakuzaawa kati omusajja nga big eye gwamanyi big eye okera kumakyana kalakata namala okukalakata nakuwa n'olubuto ekintu ekyo kya bbeeyi nnyo nga gwa big eye n'okalakata donizera akalakatibwa donizera saba woba tolina mutima mugumu era big eye asaana mudaali nze nkubuulira ogwokuwako donizera yasaanidde okuwa donizera omudaali yamuyamba that's helping sometimes twebakana say just tubayamba buyambi donizera asaana mudaali kubanga big eye asaana mudaali kuba donizera bw'oba tolirumira mwoyo nga tewazirwanako mukwane wa donizera tosimbawo kati ngani atamidde donizera kyakaera atamidde abigayi bakuyamba buyambi kale osooka n'otunuulira omukyala donizera from day one twamulaba ng'akwana big eye ng'amutokota n'amuwa n'emmotoka n'amuwa hama kani imagine tegeeza omukazi waba asobola kukwana oli musajja gwaba yeegula gwe gwemba nnyambye kati nze big eye aba yeegula omukazi tokikirizanga nze okukwana nga lwaki omusajja omulungi aliwo okukwanibwa kati omusajja nga big eye musajja mulungi alina 6 packs yaterera alina haiti eye yampangula wekenda obuzaba Sasha Brighton ekyabakabyanga n'abasulanga batunula lu big eye olulenzi lwa ku TV bukuuzi kati ngati bakaaba bani basasha gwe Sasha nkubulire Sasha omulaba ewa shonga ali bwati ali mukube sawa yonna de wa big eye taina jadda nga lwaki tadda mwegendeza abakazi abakaaba the likes of gwokaba inze nalumu bakubuuza kikutula gaali ng'oleeta wirubaalo tekiriwo ekyo kakanya olulimi tompa nkutula bali ng'oleeta wirubaalo bino guno kuzanya nakwagala naawe abasajja munegendeze kendi ne karo mujatya oyagala nnyo obufumbo bwo n'omusajjawo abange Saga nnyo abantu bagala nnyo basajja baabwe otandise okwegana ojja kudda waka wateeke ku kkalo omusajja wange godesi nafuna malayika newenyimyano nengaza siri mufumbo tasobola nnyinga takyukakyukako yadde bwati naye gwe bajja kukuba bajja kutomeza wesibe ku nnalumu naye nga bulamulama tukira kuleka request zamwe then ate tukwatagana na korencha eno muziki ya Stella rocking no muziki ziba msamu 18 nga tukitambuza magazi Shafika yabadde mu control room mega camera mwana muwala Angel ne Gloria bachikwasaganyiriza see when you see us that is tomorrow akawungeza akasufu